kabakachwa kale byogere batata bamama webali wali bawulira basenga banyinaze ole mwami wange Rajwani nakitende tukutendereza Yesu oli mwana kwandika omusaigo kunaziza nebaza omulokozi mwanyinaze ogambye omulese ku lwani nga tweyanziza otukoze obulungi obutagambika owange bwe twogerezeganya nze nsabuŋŋanye nkubuuze byenkubuuza omwana omulenzi oyo ataddeko olutamba nsaba okkirize n'obwetowaze ombikkulire ku kkanzu ye bw'omala okugimbikkulirako ndaba entumbu ye onandaga kunywa ndukwe yayonka sebo mukadde wange tweyanzisa okukkiriza netuyingira wansi wakusulako ennyumba yammwe muto wange ono bwe yazaalibwa yatwalibwa ewa jjajjaawe era erinnya eryamuweebwa ye Semanda Matthias ng'oyo nno tazaalibwa mulala, azaalibwa mukadde waffe Katonda gw'atuwangaaliza taata omulungi omwami Sendagire Constantino era nga ndi ku buuyi wano atudde wano era nga sebo ewaffe tutudde ku mutala Gayaza Kawoko mu ggombolola y'e Butenga mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu mu kitundu ekya Bukomansimbi. Omwana mulenzi ono muzzukulu wa jjajjaffe Matayo Mulasa oyo nno nga naye agalamidde Gayaza Kawoko mu Buddu. Omwana mulenzi ono omusajja muganda ddala kwe kumulabanga ennyindo emwebase bulungi ku mutwe bw'atyo nga yeddira nte akabbiro ng'ali bw'atyo abeera muzzukulu wa jjajjaffe Omutaka Katongole Mulema mu Buddu. Omwana mulenzi ono omusajja muyivu era abadde owulira nga tumuyita ambassador kubanga ye head of international relations mu Makerere University akwasaganya university yaffe wano eya Makerere ne universities eziri emitala w'amayanja ono ye ambassador waffe. Sebo taata omwana mulenzi ono musajja mukatuliki bwe tuli so nga omukadde maama amuzaala oyo nne yakwata ekitooke n'akinyweza si mulala ye maama Muzirangabi, maama omulungi Nabukeera Babirye.